Tukwaniriza ku Lubalusewa TV olunaku lwaleero webale kubanga otwegattako yonna gy'osinziira. Olunaku lwaleero tukuleetedde omutandisi wa kampuni ya Make a Child Smile nga si mulala ye mwami Sembatya Alex agenda kuba Akunyonyola kampuni ekola ki era biki byevunaanyizibwako yatandika etya era nga wetwogerera etuuseewa eri mu myaka emeka. Tewerabira tuteekebwamu ensimbi aba Sero Properties bano nno nga basangibwa Matugga mu Kiti bano bakugu mu ttaka gendayo osobole okubanga weefunira akataka. Tewerabira nti ne Sunset Junior Schools nabo bwe bali okubanga babatendekera abaana bammwe mu misomo gyonna saako ne St John's Senior Secondary School naye esangibwa Matugga. Tukwaniriza mukulu Sembatya oli ku Lubalusewa TV. Yes, abatulaba ku Lubalusewa TV twagala akwala musako tugamba nti mwebale nyingi mutuusaako era mwe mutya tusubire muri bulungi abatuusibwako ebibi tubasaasidde ate n'abatuusibwako ebirungi tubayozayoza. Batya olunaku lwaleero tuzze otutangaalize ku kampuni yo biki byekola era biki bimubadde mukola abalabi baffe babitegeere. Well, ekitongole kya Make a Child Smile nga omutesitesi bwayogedde ng'atandika kitongole kyatandikibwawo nze kennyini Sembatya Alex nga kyatandikwa ku musingi ogw'okuyamba era twasooka kulaba amaziga agaali amangi eri Abannayuganda abali bakolera mu nsi z'ebweru olyawo n'abakolera mu nsi eza Uganda omulimu oguyitibwa ogwayaaya oba mu luzungu twandiyise ogwa housemaid. Abaana bangi bagendanga ne batuuka eno babonaabona naye nga tewali na muntu afaayo nga oba naye yandibadde afaayo yandibadde gavumenti naye oba olyawo nga erina ebyokukolako bingi ne tulowooza nti tusobola okuba paati ey'okuyambako nga tukwatagana ne gavumenti kubeera tusobola kukikola ffe kawabula twagamba nga tukwatagana ne gavumenti eno tulabe tusobola kutya okuyamba. Olwo nno ne tujja ne tugamba nedda tutandikewo ekintu ekiyitibwa Make a Child Smile oba omwana okuleetera essanyu omwana. So mu mbeera efaana bwetyo twatandika actively mu 2017 n'okutuusa olwaleero turesituriza abaana basukka mu 10. Sofa gy'emyaka emeka? Emyaka ng'ena egyakayitawo giringa ena twakaresituringa abaana basukka mu 10 naye nga twali tukikola ffekka tukoze n'abantu bangi nga Minister of Gender tuganye ne NGOs ez'enjawulo mu fight eno. Kyetulabye nti Katonda ffe tuli basajja bakkiriza Katonda akola nnyo awali ekyetaago. Abantu bangi abazzi ne batwegatta ku struggle gye tubaddemu oba gye tulimu ey'okuresituwinga abaana oba Abannayuganda abali mu nsi z'Abawarabu n'abali mu nsi ez'enjawulo nga babonaabona. Era tulabye okuyambibwa okwenjawulo abaana bangi abakomyewo nga balwadde abalala bakomyewo nga balalu abalala tubalambuddeko mu makomera gye bali mu nsi ez'enjawulo. Katono nnyo mukulu Sembatya abaana bano mubasanga mu mbeera ki naddala mutera okuresituwinga? Abaana betusinga okuresituwinga buli omu alina embeera mwabeera. Mulimu abamu betusanga nga balalu nga beetaaga kuyambibwa kuddaka ng'ekikulaga nti Munnayuganda ayogera Oluganda. Ntusanga ate abamu ng'akooye bukooyi naye ng'ate boosi era kyasobola mukkiriza kuddaka wabula nga ye agamba singa nfuna omukisa obudde obuzze kampummuleko. Kino nno nakizuula bwe nali nkola research yange nti abaana abamu tebaba nti tebaagala kukola naye batuuka ekiseera ne babeera homesick. Kati twetaaga ebintu bibiri. Twandyetaazeyo abantu nga bo omulimu gwabwe kukumankuma abaana eno gye bakolera oba abantu abandibadde boogera ba social workers nga basobola okwogera obwogezi n'abaana bano nti owaayo manyi nti oyinza okuba nga kino kyeweetaaga naye ate waliwo option B sooka okole kino sooka omalize ogamba amuzzeemu amaanyi abaana abo tebalina kintu ekyo. Naddala abaana abawala nti babeera mu mayumba g'ababoosi baabwe ne kibaleetera obuzibu nti abeera alaba abantu bano be bamu ba strangers eri obulamu bw'okusookera ddala okumala ebbanga eddene. So nga yeetaagayo omuntu ow'olulimi lwe asobola okwogera olulimi lw'awulira nti weetaaga okupushingayo akaseera weetaaga okweyongerayo akabanga kafaana bwe katyo. Yes. Kati ku bbanga limumaze olowooza ki ekiyinza okukolebwa kuba kyemmanyi kati ku ngeri gy'okyogeramu olaga nti kampani zino ezitwala abaana bano
zino obuvunanyizibwa bw'amaanyi okulondoola omwana gy'abalaze kati olowooza ki ekiyinza okukolebwa? Well, companies no nandigambye nandikiriziganyizza nawe nti zirina obuvunanyizibwa bw'amaanyi okulondoola omwana gy'agenda naye ate kiki ekikolebwa. Olw'ensonga njagala abatulaba tukkiriziganye nti kampani etwala omwana okuva mu Uganda omulimu gwayo kufuna mirimu oba omulimu gwayo kurecruitinga oba bakyogera bati ekyo mu Luganda to recruit omuntu ogamba kukunga abantu abo bagenda okwagala okukola kubafunira so kale omulimu gwayo munene nnyo kufuna abantu bagenda kukola naye bwe batuuka eri obuyinza bwe baggwako ne busigala nga bwa kampani yabawa omulimu kubafuniramu kiringa kunguza lugoye bw'onguza saati eno aye osobola kumulenge gyengenda gyambalamu tosobola kumulenge gyengenda jjuuzamu nisobola gyambala nga nyambadde suuti naye ndi mu kulunda mbwa zange tosobola kuŋŋamba lwaki waggyiko ekitogi kubanga emba nagigula kati omwana omunauganda tukkirize tugana abaagulibwa kubanga basasula sente nnyingi kyova olaba bw'otuuka okwagala okuzza omwana eyagenda mu nsi z'Abawarabu bakugamba asasula $13,000 ekifaananyi kivaayo nti kitegeeza nti ezo ezaamusasulwa kayeeza bweyagala omugjayo zisasule omugjeyo kati njagala nnyo omuntu wa kampani asobola okunchalenjinga yambuulire nti omwana bamutwalira bwerere buli kimu nange nja kukkiriziganya naye bw'anaaba nga alese evidence naye evidence nziina nga ŋŋamba nti abaana bagulibwa okuva mu Uganda kati ffe kye twetaaga kyekiro ng'eggwanga lya Uganda kino era bulijjo kisaba President Museveni na Minister Nabbanja Prime Minister bintu byabateekako essira bakuliyetingeyo akakiiko nga kana akakiiko bingi nti abaana baleeta ssente nnyingi mu Uganda omusolo gwe baligibwako mungi nga baleeta ssente zaabwe mu Uganda wano mu the same way bakoleyo akakiiko nga bakayita monitoring committee nga ko omulimu gwako kumanya omwana omunauganda akolera mu Saudi Arabia akola ati ali mu Oman akola ati manchas tulina bilateral agreements naye tulinayo abanauganda tekisiizinga oba tekisazaamu munauganda kufuuka munauganda okuba nga yakukusibwa so twandyagadde nnyo era nsaba nnyo gavumenti kino kyesaba nti eveeyo nga omulimu gweviirayo gwe guno nti oba omunauganda yakukusibwa oba yatwalibwa kampani asigale nga munauganda nga weyabaye oba osazeewo okumonitaringa osazeewo okunoonyeza osazeewo okubagoberera obagoberera kyenkanyi kubanga bannauganda omwana bw'aba wo ne bw'omuzaalukuka gye bamulaba bagamba omwana wa Ejje omwana wa Alex wuuyo so nga ate gwe wamuzaalukuka ne bagamba omwana olaba n'omukazi waba yakunubako bakugamba nti oyo yali mukazi wa gundi so kitegeeza ki nti abanauganda baba bakukusibwa oba tebakukusibwa tuleme bajjako kigamba nti ati awo beetwala bokka yes beetwala bokka naye ate sente bazikola tebazikozeseza mu Oman bazikozeseza mu Uganda kiri twetaaga okuba monitaringa twetaaga obafaako bonna kyenkanya abaana bano era okiraba nti kitambuza nti bw'otunuulira engamba esinga okugenda ng'ate ebintu nga bino nti ababonyezebwa bangi abafiirayo bangi naye abaana bakulaga nti abangi be bakyasinga okwagala okugenda kukola kitegeeza ki nti ebbula ly'emirimu tono nnyo ddene mu ggwanga Uganda kiki oyinza okukubiriza oyo ayagala okugenda wawa ayinza okuyita okusobola okugenda ng'agendedde mu makubo matuufu omanyi njagala kutandikira ddala manyi bwe tuba tudisikasinga ku nsonga bwezi tusoke tunoonyenganye kinyusi kiki ekireeta ekyo okubaawo lwaki tulina ebbula ly'emirimu mu Uganda sente ziri mu Uganda ngaga Uganda ina sente naye lwaki buli muntu yandyagadde yagenda akozesebwa bukozesebwa olw'ensonga nti mentalite y'omunauganda bagituninga nti alina kunoonya mirimu we are job seekers not job creators nze bwe nasomera kati ndi myaka 4 mu actually we nasomera mu primary twakula tukola ebyemikono twakula tumanyi nti ekyo nakyo kiri curriculum ey'essomero nti bw'oba osoma bagamba obajja twabajjanga ku ssomero twalimanga ku ssomero tetwakolanga musango ng'okulima olwaliro omwana bw'aba alima mu byale bamulimisanga ekibonerezo ffe twalimanga nga project ey'oku ssomero nti tulina okulima kasooli tumufuna namu n'omwana n'abajja ntumanya nti baba desiki twatukanga ekisanga kati nga desiki ffe twazeebajjidde ez'essomero
obutegera omwana akula amanyi nti nso kubanga olwaleero n'olwaleero wenjogerera amasomero gakyetaaga desk baani abazikola bantu balala bakiti bali badde gwe nga gwokola desk z'essomero mu wasomera kubanga wakisoma okitegera so tuzeeyo soke tuddeyo ku nnono eza obuwangafu obadde butambula okuva edda nti omuntu yakulanga alina kyalina mutwe obugagga bw'osobola okuwa omuntu mu nsi eno kyekintu ekyokukola nga kya mutwe naye bw'omu ekyo nasoma kisomera asoma Napoleon agirawo mu biseera byetukolamu olwaleero gwe pulezidenti akankubuuze Napoleon oba gipiri akuyambirawo ssaawa ze tewali olw'ensonga nti twasomanga kuyita naye tuteekewo embeera mu bannayuganda nti okuva institution zikyuke nti olwaleero omwana asoma okuva mu primary akule nga alina ekintu kyasobola bw'ava mu primary alina kyeyakuguka mu primary bw'ayingira secondary agenda ova mu secondary nga waba mutunzi wa kyalaani yasinga okutunga amasuuti naye nga ate asomye sciences asomye bwa doctor naye nga asobola otunga amasuuti kimuwe ti ne bw'anaabanga ebya doctor byasomya tannabifuna agenda sigala nga akola amasuuti abaana bano nandibadde mbawo amagezi nti tebagenda nati sobola bawo amagezi otagenda olw'ensonga bw'anaasigala wano talina mentality gyekugambye nti yamukuliramu talina kyagenda kukola naye kati Uganda bw'oba n'omwana nga tosobola mumuliisa bw'abanga alina wa neighbor waalya olina kuba ng'okwatagana bulungi na banneighbor noonya engeri gy'okuliyatinga relationship ne neighbor kati naawe bwe tubanga Uganda terina mirimu gavumenti ya Uganda eteekeddwa okunoonya ekwataganya itya n'ensi zino eziwadde bannayuganda emirimu bagambe bannange mmanyi nti matches banoonyewo gye bayita mutual agreement ebagamba nti weewaawo tulina sente tuyinza oba tuli baavu naye tubawadde leba mu respecting leba yaffe naffe tubagalako sente mutwatagako leba n'olwekyo no tusaba bannayuganda bano bakisibe bulungi akole sente ze ataaziganyirwemu naye omwana akola emyaka emyezi 6 myaka 2 tafunanga ku musaala nadda wano Uganda n'otuula butuuzi n'ogamba nti nayo yakomawo kasite mulamu omwana agenda ne bamugjamu kidini n'akomawo wano n'ogamba nti kidini bagimugjamu nebigwa bugwi wandaddewo n'ogamba nti ng'eggwanga katumonitalinge tuteekewo peesi naffe nti tusobola kulabirira baana baffe oba abantu baffe bannayuganda naye ate gye bali katubatereyo conducive environment mwe bakolera nze mu ndowooza yange bweti kati okubuuza nti mu bbanga lyobadde mu kintu kino nga otaasa bannayuganda okubajja gye bakwamidde buzibu ki oba kalubizibwa ki kwosinga ofuna mu nsi ezo ez'ebweru ng'ojjayo abaana abo nze nno kyenyinza okusooka okuteeka mu kintu ekifaanana ekityo kubanga bino emitumi bibaddemu ebbanga ddene naye okusookera ddala tulina challenge yetugenda okujja abaana nti security zeeri esooka neekubuuza gw'oli muntu munnayuganda a citizen a layman citizen gwe bw'oba osobola okuteekayo obuvunaanyizibwa lwaki gavumenti yabwe tetaddeyo obuvunaanyizibwa ekyo osobola okubuuza ngendako ekyokulabirako ekirina evidence kya Oman nali ni makomera g'Oman nga ngenda nambula amakomera ndaba abaana ab'enjawulo nga bali almost baafa ne basigala bassa nentuuka eyo abaana bano abapoliisi abankwata baali bankutenga mbega naye nembanyumya nembagamba ndize kinkwasiza mu nkuti nesina musango wabula ekyandeeta wano kulambula bannayuganda kulange ndi munnayuganda nembagamba nti nebambuuza nti kati gwe lwaki obutaddeyo nnyo obuvunaanyizibwa nga gavumenti yo tefuddeeyo nembagamba lwaki tefuddeeyo tulina konsole nebambuuza embasi yammwe gye mugambe eri responsible wano eri Riyadh wano bajjawo emirundi emeka naye nga nkiraba ate ne bambuuza ekibuuzo nange nenkyeddamu ate ne bambuuza lwaki gavumenti faide tunakola memorandum of understanding nabo lwaki tebafunayo abantu 4-5 bebateeka mu kuba babiri ne babateeka mu Oman yokka in particular nga be bali responsible ku bannayuganda bamanye nti kitwetaaga babawe endorsement babawe pointi bano abantu babiri bali responsible omwana bwakwatibwa bakubibwa essimu ne bagenda mu kkomera eyo oba ne bagenda mu kooti ne bavunula kubanga ekisinga okuba ekizibu eri abaana bano kyebafeesinga language barrier osanga omwana amuwabidde ayogera Luwalabu gwawabiridde ali ku musango ayogera Luwalabu ye ayogera Luganda kati omusuubidde omwana oyo agenda kufuna tyo obwenkanya naye ebisinga gavumenti etugambye tulina bambassadors baffe yes tulina bambassadors mu nsi ezo zokka ze tulinamu bilateral agreements nga Dubai ne Saudi Arabia naye tulinayo Jordan yerimu abaana abangi Oman erimu abaana abasukka 7,000 Oman yokka
kati bwebanga erina abaana mu mitwalo 7 ogamba nti kyandibadde emu ku cause ererayo omuntu okubeera official nga yalabirira abaana. Yes. Naye nga webale kutwegattako, webale kujja kukyalira ku Lubalusewa TV. Abali eyo mutulaba emboozi ya Sembatya Alex ebadde ekyanyuma, wabula agenda kuba abawe namba y'essimu gye musobola okuba okumufunirako naddala ng'olina obuzibu bwonna. Ng'oli wabweru w'eggwanga Uganda osobola okumufuna n'asobola okuba nga asobola okujja n'akuyamba. Amanya nsigadde aje Samuel. Okutukubira essimu tetukyajinga ssente. Wano waffe twewaayo tukuyambira bwereere. Tetukukyajinga ssente, osobola okunkubira ku namba gye nkozesa yennyini kasatu kuba kiro. Nkoma okukwata essimu ekwatagana n'emirimu ku ssaawa emu. Bw'esukaawo tokuba mpaaza atera nkubira enkya ssaawa 3. So eri 0775 54 3364 yessimu gye nkozesa ey'omu ngalo.